Long time no see. Job did there. Bajanga ku ground. Ground ya wanawe. Ground nze nambalaba nga temundaba. Yabadde bitingana munange mbobadde mu rehab ennaku ezo era mu gyobadde obulidde. Usually ntera okuwulira abantu nti be baagala okulya oba be bamanyi bye bituufu. Second, so I no longer want to, because that is a talk that has been there for about now 3 years. Yeah. Era tusigale nga tukyali ku kyekimu. So those are just rumors. Mbadde ngayo bakyali banga be mbadde nabo bakimanyi be mbadde nabo, so no need to explain to anybody. Okay. Yeah. Enviiri twakulabako emabega ng'enviiri ozisazeeko ne ate nga tuwulira ne speculation ezo zenkugambye tugamba ekibanga kituufu nga bro abadde. Tulako enviiri. That is, anybody else can change a look. Yeah. Ekisookedde kuwoze nesizasembyeyo. Ate nsobola okumdamu nesalako. I can do anything with my hair. That is all about branding. Kati nalina enviiri wonna mutwe gwonna nze nensalako empali. So it's just branding. Munange watabadde abajjookezi babadde bangi omukulu kimisaha abadde ayisa mutate eggaali n'atakomeeko ate naawe n'akutandikako. But abantu bamumanyiira. So it's not news okujjoogera. Because abasinga Abannayuganda bakimanyi nti buli omu ayagala okuwulire, ayagala okuyitawo, alina ky'ayagala, alina okwogera ku top shot. Yeah. That is very cool. So I think that doesn't make any news. Ayogera ku ki? Just that nti ine engeri gye bitawo manyi abantu beerabira tali yekka alina abafamire alina emikwano, they get hurt nga bajjonkezi bajjonkera. But at the end of the day, fenga family, we are used. Tebituluma, tebitulya. We know they are looking for likes, comments, viewership. Nakuyitawo byabwe. Era olaba nti omuntu avuma omuntu, people don't count sense in you. Era ojja kwetegereza abasinga okubikola bate baasoma. Sawa teyasoma. Typically, bw'oba olina core values of school. Yeah. Because those are some of the things that we learn from school. Respect is key. Yeah. So if somebody doesn't respect the elders or respect our minister, yeah. So that is typical. Yeah. Then abasomye tetsumayo mu kibiina gwokka tusomayo n'amagezi agatuyisa mu bulamu. Because respecting people is how we go through life.